basi embeera nga bwesobola okubatenga etambula ya munywanyi waffe gubayita Dr. Jose Chameleone amole gonna agasinga okubatenga gatambula n'abajjayo ebyafaayo basobola okubatenga bebitutegeeza embeera nga bwesobola okutambula Chameleone asobola okubatenga awezezza emirundi egigenda mu mirundi 20 nga yeekyusa ayagadde okufaananako Vincent Segawa omukulu Jose Chameleone engabo esobodde okubatenga avayo olunaku lwajjo bamuwadde emmotoka olunaku olwa Sunday nga bali saidi ze munyonyo ku birthday mu Chameleone n'asobola okubatenga yalangiridde nti ye yavudde mu kibiina kya Nuupu n'agamba nti badde tebamwagala tayinza kwesiba ku bantu badde batamwagala n'asobola okubatenga agamba kaddeyo gye bamwagala mwenaalemu omukulu Bobi Wine asobodde okubatenga yavuddeyo olunaku olwayo ku makya abadde ayogerako ne bannamawulire n'asobola okubatenga ayogera ku bya Chameleone n'agamba nti abadde mukwano gwe abadde amanyi yakyuka naye yabategeeza ekintu kimu muli balabira ku bikolwa byabwe Chameleone bw'aba yakoze bw'atyo ye takinaako buzibu wadde n'akamu wabula asobodde okubatenga ategeeza Chameleone ekitiibwa kyo kibadde tekiggwa mu mmotoka tokyayimbira mu mmotoka akadde ketusobodde okubatenga tutoba mu ndongo Bobi Wine agambye Chameleone obadde teweetaaga mmotoka bakunafuyiza nnyo bulandi akatale koyina Chameleone East Africa tubadde tukwesiimisa mu ggwanga lyonna ne Africa yonna omuyimbi ow'amaanyi okuwa emmotoka eyo agambye nti miliyoni 5 byokka Chameleone obadde ozikoze wazikola twazikola newandiisabye ssente ezo nalibadde nzikolera mu bigambo ebitonotono Chameleone Bobi Wine byayogedde ku mmotoka eno n'ebya Jose Chameleone agambye bwati muganda wange Chameleone ne bwe nali mubanjulira ne bwe nali njogera naye ne bwe twa introducing endowooza yaffe twaji introducing nga si ya Kyagulanyi wabula nga ya Banna Uganda era naye yavayo n'agamba kakati mvudde kati negase ku bantu abanyigirizibwa so bw'aba ate yakedde ku makya n'agamba kati njawukanye ku bantu abanyigirizibwa ngenze kwegata kubanga ajja kumpayo sente oba kubanga ajja kumpayo emmotoka oba kubanga ajja kumpayo kino oba kiri nze ng'omuntu tosobola kusalirawo omuntu naye nga bwe tugambye nti ffenna batulabira ku bikolwa byabwe njagala omanye si komerera misumaali muntu omu nga ye kuba muganda waffe Chameleone nja kugamba nti ekyo sijja kutunuulira just kwagala byanfuna nenja kutunira ne sense of self worth sense of self dignity ng'omuntu kiba erigwe n'osalawo no ze siri worth sente oba siri worth motoka oba siri worth kino kiba erigwe ng'omuntu aya basi olunaku lwajjo Chameleone yasobodde okubatenga bamuwadde emmotoka Range Rover yagambye bw'ati ye Chameleone This can be Mr. Toyota, my friend. I am still your family. I'm still in RM. I'm not anymore. So if you doubt that, put up your cameras and record that of me. I am still in RM. And you must understand, when it comes to 001, he will come to prodigal sons back into there. Aya basi. Era Bobi Wine yategeezezza twabategeeza nga tutandika ekibiina kino. Agambye nti ebikolwa byabwe byokka bye birina okubatenga bibaawula ku bantu abalala. Twa introducinga ekibiina eky'ebyobufuzi kuba bwe twatuuka mu kulonda politically nga muyina okufuna identity ebagata mwenna sigwe mukulembeze Kyagulanyi kubanga okozesa akabonero ka ssaawa Mpuuga nga akozesa akabonero ka ntebe Ssenyonyi nga akozesa akabonero ka mupiira Nyanzi nga akozesa akabonero ka njawulo so nitufuna akabonero kuba ekyo kibuuzo abantu baali bakitubuuza abaffe tugenda balabira kuki ku kalulu kwe ku introducinga ekibiina kya National Unity bana balabira kuki nga bwe tubadde nga tugamba nti bajja balabira ku bikolwa byabwe so newala nnyo okudiscussinga aya basi ye mukulu oyo Chameleone nga bamuwa emmotoka olunaku lwajjo ku Sunday bamuwoniza obutaddamu kweyambaza bisaatisaati ebiina kale endala mukulu Toyota amugambye bw'ati tenditamu okulaga ngo yambadde bino ebintu ebitategeerekeka nti maani nja kutomera oveewo okitegeera maani anti maani ebyo tebiddangamu Toyota, I'm giving my Range Rover to Chameleone. It's okay. Don't mind about me. Me, I'm rich already. Aya basi. Ye mukulu oyo Chameleone jiweza 10 emirundi nga 20 n'egigwamu Chameleone nga yekyusa
ne bwe tutuukidde olunaku olwo sibe bokka basobodde okuba ate nga bakyuka. Ronald Mayanja waliwo omukulu bamuyita meeya w'ejjinja akadde kano abadde mukwano gw'omukulu gwe bayita Hussein Muyonjo Ibando bagwe bayita Swengere, omukulu bamuyita Peter Okocha, omukulu bangi bamuyita Kasolo, yali mu kibiina kya Swengere ba comedian abo era ng'agira kadi ya Nuupu naye yasobola okuba ate nga yasala nadderi. Chameleone asobodde okuba ate nga gye yeekyusakyusa wadde nga abasinga ebyobufuzi basinze okuba ate bamulabira nga yeekyusakyusa. Omwaka gwa 2 omwaka gwa 1999 omukulu Bebekulu ng'atandika naye yasobola okuba ate nga amwekyusiza nga bagenda saidi z'e Kenya eyo okuba ate nga batandika akayimba kabayita Mama Mia awo. Omukulu Bebekulu bw'anyumya emboozi ye agamba nti omukulu yasobola okuba ate nga amwekyukiramu tebyali byangu wadde n'akamu. Mwaka gwa 28 omukulu Chameleone yasobola okuba ate nga afuna obukatakanya n'omukulu gwe bayita Kyagayaga awo no beekubira obuyimba nga tobeesiga. Chameleone n'amukuba akayimba beefuula obutakanya bwavaawo nga Chameleone akyukidde omukulu gwe bayita Kyaga. Tebyakomawo wennyini. Omwaka gwa 2007 Red and Weasel nga batandise ekibiina kya Good Life wano nno omukulu yatandika okuba ate nga abalwanyisa mu mbeera y'okuba ate nga yeekyusa. Mwaka gwa 2004 Chameleone yategeeza nti Tanzania yali afunye akabenje wabula yali ayina embeera gy'ayagala okuba ate nga ayisaawo mu mbeera etaali nnyangu wadde n'akamu. Ne bagamba nti mu mbeera eyo yali yeekyusa bwekyusa. Mwaka gwa 2011 omukulu Chameleone yasiramuka yamalayo wiikisi 2 zokka. Abajjukira omwaka gwa 2018 radio omukulu ono Dr. Jose Chameleone waliwo ekivu bakitanga Saba Legend. Omukulu gwe bayita Balamu yali atongoza radio ye ng'omukyala gwe bayita Nankabirwa alina okuba ate nga agitongoza. Chameleone n'amuggyako akazindaalo. Omwaka gwa 2009 bajjukira obulungi Chameleone yafuna obutakkaanya n'omukulu gwe bayita Medi Sentongo era Chameleone yatomera Medi Sentongo baafuna obutakkaanya. Mwaka gwa 2010 Medi Sentongo ne Chameleone. Medi Sentongo yawa BMW omukulu Jose Chameleone. Chameleone yeekyusa n'agamba nti nze sibimanyi byaliwo nga Chameleone mwaka gwa 2009 yatomera Medi Sentongo. 2005 Chameleone bamuwa embalaasi okuva saidi za Juba eyo. Chameleone okujja wano mu Uganda n'ategeeza nti yagula embalaasi eno yafa bufi olw'embeera nti abalenzi balina Chameleone obudde obwo bagiwa eddagala ly'enkwa ate eddagala ne balirekawo embalaasi neefa mu mbeera eyo. Chameleone yazze yeekyusakyusa. Mwaka gwa 2008 yali Arusha n'ategeeza nti Chameleone yava ku kizimbe n'agwa n'ategeeza nti obulwadde babuyita sleeping yakola atya yali atambula yeebase sleep walking. Chameleone bwasobola okuba ate nga alambika ensonga ezo. Mu byobufuzi bwe musinga okuba ate nga mujjukira obulungi Chameleone mu mwaka gwa 2010 alina akayimba ke bayita basiima ogenze. Abajjukira mwaka gwa 2010 nagumu bakakosa mu kampeyini za President Museveni awo Chameleone ng'ayingidde. Mwaka gwa 2016 bayingira akayimba ke bayita tubonga naawe ke kakola mu kampeyini ya 2016 awo ali mu NRM. 2019 yeegattamu DP n'afuuka ssaabakunzi wa DP. Mu gw'omunaana nga 2 yeegatta ku kibiina kya Nuupu omukulu ono Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone ng'asobodde okuba ate nga akyegattako ekibiina kya Nuupu embeera nga basobola okuba ate ng'etambula. Bobi Wine yali amwaniriza bw'ati. Era buli omu tujja muyisa kyekimu era tujjamu ekitiibwa. To all our comrades that we have been working with all along in the People Power movement and now in the National Unity platform. These our comrades who just joined us, I call upon you to welcome them with an open heart. Do not discriminate them. Do not alienate them. Do not make them feel different. Don't make them feel any less. And yes, don't make them feel any special. Aya basi. Abo bali baniriza Chameleone. Mwezi gwali gwa 8 mwaka gwa 2020 yayingira Nuupu ng'ayingidde ku gibayita DP Buloko. Chameleone bwe bamumira kaadi n'agenda ku bwa meeya akaluwe kagwera 2021 n'asobola okuba ate nga akitambuza 2021 mwezi ogw'omwenda Chameleone n'addamu NRM. Okumanya Chameleone yeekyusa yasobola okuba ate nga yeewola ku kibiina kya Wuma n'asobola okuba ate nga atandikawo ekibiina ky'aba superstars paka akadde kano sobodde okuba ate nga kyayawukanamu olw'embeera nti Chameleone byasobodde okuba ate nga agwamu. Emisana g'olunaku olwo Chameleone abadde mu mmotoka gye bamuwadde agamba ababyogera ebyo byonna batamwagaliza byebyo byokka bye bayinza okuba ate nga ayogedde bw'ati Chameleone
n'agamba budde bonna alina press conference gyagenda okuba ate nga Don't let bad people and bad hearts and jealousy override your blessings. You have all the right to wear God's blessings out and loud and proud. God doesn't make no billboards anymore. God invests himself in good people, good things. Yeah? So, anyway,